Mwana muwala Baby Glory agambye embuzi ya jirina abula izwe na chirema avudio nagamba muno musanyufu nnyo okufuka jajja mukyala. Wabula mwana mulezi Amoti avudio nagamba muno y'omukwabo abami abesunze omukyala mufanagani Stan era nti agenda kulindya wali kukisawe enambole. Yes, it's your boy Henry once again era nga nkomewo n'amawulire amapya mwena tubebaza okubanga mwekumidde ku mukutu gwaffe ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV. Mwana muwala Baby Glory avude olunaku lwaleero n'atutegeeza nti yeetalabanga ku musajja yenayena nti era yeekumye kanokonakona akabanga kanene agenze maaso n'atutegeeza nti ye okubeera nga yeekumye kanokonakona akabanga kivudde ku nsonga nti yeye muwala ewa class era n'atutegeeza nti okuba n'ettima kimwetedde okubanga yeekumye kanokonakona akabanga. Atuganye no maama we y'omu kwabo abasinze okumuwagira okuba nti bamuzaamu amaanyi okubanga yeekuma kanokonakona akabanga era ebintu bye abiteerekedde omuntu oyo omu bw'ati munamukisa ajja okuba nga ayiddemu mu banne empanga era nti omusajja oyo ajja kuba wakabinyo era nti ajja kuba dream man we. Mwana muwala izwe na kirema avuddeo olunaku lwaleero n'atutegeeza nti ye musanyufu nnyo okufuuka yajja mukyala nti era awelokamize mutabani we oba omuzzukulu Alan Hendrick mutabani wa Bebe Cool gwe yamu introducingidde mu butongole. Avuddeo n'agamba muno ye musanyufu nnyo nti era tekinambuzibu okuba nti omwana ono bamuletedde olunaku lwaleero n'abeera nga mumanya era nti ye mwetegefu okumutwala nga muzzukulu we. Kino kivudde oluvannyuma lw'okuba nti Alan Hendrick bamuzaaliye omwana era nti musanyufu nnyo okuba nga naye afuse taata. Ye Amoti omubalanguzi atutegeeza nti yeye omukwabo abasajja abeesunze okufuna omukyala omufaanagani Stan ku bano abagenda okubanga bayitibwa mu Uganda okufuna obudamu. Atutegeeza nti ye bana bakyala bangu okumaintaininga nti era yagenda okusooka ku kisawe enambole abeere nga yejjiramu owuwe omubwati. Uganda yesunga Abafghanistan first and foremost abawala baabwe abawala bo bibiri ya very beautiful n'olaba babakweka ntegera ate badde yekweka ate banajja mu bagenda kuba polisi bagenda kuba beeyambudde bulungi ng'olaba kyobayo face ogira bulungi naye bazikweka face naye bakazi balungi so buli Munnayuganda kyemmanya abeesunga nekirala mpozi kitwalirowoozeza nti bwe baabazze bano abaana bamuno mu Uganda kitegera bali expensive so nga watono bano osobola okubeera n'omupagani kitaani nomala naye wiiki namba ng'omwadde emmisu 10 ngabikanako omwa 10 kwabo balaba nti sente za baloza sente zaffe zirina bazi alabanga amuwadde $10 ekya dola baba bajja kwepagira kubanga emmotoka bya Red Cross ebigenda okubanga bibatambuza kitegeera transport yabwereere bw'okitawo omugabugayi ndikazo. Mwena wa mikwano abekumidde ku mukutu gwaffe ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV tubagamba mutubagala nnyo era tuli basanyufu okuba nti mwatwagala era nti mutufuula kiki tuli mu ggwanga lyaffe Uganda obanga gwe mundi gw'okusosola okutuuka ku mukutu guno ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV tukusaba obeere nga osubscribinga obanga okonda ka subscribe button akakamyufu akali awamanga obeere nga weekumira ku mukutu guno gwokka ogumanyikidwa mu ggwanga lyaffe Uganda. Era nga njagala mbeere nga mbeerekereza mwena banaye abaagalwa mwena tubabuuzako mwena abali mu mawanga ag'enjawulo mu Oman mu Saudi Arabia mu UK namawanga malala gonna gesikonyeku nga tubagamba tubagala nnyo era nti njagala mbeere nga mbeerekereza era nga mbagamba tujja kulabagana mu kavidiyo kafakadako oba amawulire agadakawo mu maaso era nti tubagamba mu tiimu ekume era nga it's your boy Henry era nga I sign out. Bye bye.